Sinaba kweyanjula kansooke nteeketeeke Honorable Major Haji Abdul Nadduli mu programu yaffe eyitibwa Political Doors. Emabega tulinayo omusajja ayitibwa Male Kisaati Richard ng'akyatukubiramu ku ndongo eno. Nabagamba tulinayo omukutu omulala oguyitibwa Bantu Television ogutumbula ebitone ng'ekyo kyolaba ku Male Kisaati. Ngenda babuulira mbagiremu katini nnyo ku bye tugenda okwogera ku programu tennatandika naye kansooke ndeke Male Kisaati abaweemu kano. Neero bwakedde mpulira nga ninawo ekintabangula mu butuufu kimmaze ebbanga nga kyenyiga okukammala bwe ndi tikyasomesa ensi eno mbakedde mu matulutulu konze kansomese anaakwata aleme kwejjusa ekijja omanye mputu tekola basaba mugikkakanye mukole ebijjo n'ensi eno mu maaso ebeeremu endasi. N'abantu abafa mu nfu eno kiki oba oli yagenza alhamdulillah naye kankuume lwange nti mu kakundi k'ekijaasi oba aka security kalimu akawuwaaje akati anaavaayo agenda alumirize ku poliisi ng'ate poliisi naye agimanyi nti erimu abazigu n'alama kyobulaba nga fayiro zisigala njereere abadde alina enteekateeka eyo ng'agirina agyejjemu asaasira eggwanga kubanga ne boonowuwa abantu abenkana wa naawe oli wakufa. Olwo nno najjukira kimmeddi kiri ekikola ku leediyo banyoomi baba babbi nnyo tebagendeka akunyaga akeweekoledde n'akatwala n'akwefuulira akunywesa n'obutwa kw'ebyo bye weekoledde akulesa n'abaana. Yenze Kankaka Peter yenze producer wa TM Online Television ate era nze gw'owulira eno kuba nze presenter. Mbaagaliza ebiseera by'ennaku enkulu ebirungi tutandise okubibaagaliza. Nsimbudde butereevu ayagala okulanga naffe twakugamba mu festive time eno obubaka obwongo obuwulira jangu gwe munna business tukulangire nga tusinzirako online. Ennamba z'amasimu nzibateerangako buli kaseera nsaba muzeeyambe. Mpeereza obubaka obwa email obubanga oliwa business ayagala okugiyisa ku email n'ekirala. Kyesitalo musajja common man abeereyo Kamuli. Musajja ono yatuwa ekigambo ekyo mujjenga mukigoberera paka 2021 agamba atya there will be nothing to declare and nothing to hide. 2021 wayinza obutabaawo kyakulangirira ate wayinza obutabaawo kyakukweka. Ntandise program y'olunaku olwaleero. Mwebale kuwagira Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Tuli mu maka ge ng'era bulijjo. Tiimu nnene buli side gy'otunula agisibayo bakamera zino zinaakukola zitya naye zo tuzireeta tetulina kisa mu kuzireeta ewuwo nga waliwo ensonga. Haji wasuza otya ssebo? Munnange bwakedde eno wali watya? Walamu leero olaba n'akasana kavuddeyo bulungi. Akasana baatugamba Haji kabeeramu vitamini D naye tukusanga buli kaseera olina gundi situkusanga nkongo okoota. Akati bentukesa bekatandika ku ssaawa nnyo okwaka nkootera eddakiika 3 ofunamu ki Haji? Gagaba matono bemaze okunnyingiramu. Mpulira katuyamba naffe mwenna batonda kange kafwenanga abantu madde maji tyagwe akagwe kako fe tukesonywe tukaleke aje obaddeyo tya embeere kutambuza etya embeera engeri gye tuyise mu mbeera nyingi ngabo oba osobola okuwuga mu nnyanja sikakasa nti ate otya okuwuga mu kidiba. Haji ndowooza kaakati nno n'olwekyo obuzibu bwe twasanga mu biseera by'okuleeta emirembe mu ggwanga muno byali bikakanyavu okusinga wano kubanga luli byatujja ne mumaka ne tusula mu nsiko ne tuli emirandira gy'emiti naye kaakati bino lutalo lwa bigambo. Embeera ekyuka Haji eno yennyanja entuufu. Eno yennyanja entuufu. Haji olingaga nti embeera gy'olaba ogiyita kidiba. Ogerageranya nti otunula kino nakiri kubanga
atalina kiyasooka kulaba talina kwageraageranyiza of course atalina kyafaayo talina kyatugamba kati kubanga kino kyeyalabye Haji ng'era bwe tubadde tukwebaza nnyo akaseera konna ke tubaddewo era abantu basiima Haji we tujjidde olunaku olwaleero wabaddewo ensonga zibadde ensonga za nnaku Haji okufa omwaka guno kufuuse okufa kw'abantu ate be tulowooza nti ba mugaso nnyo eri ki ensi ne tukweraliikiriza kitalo nnyo ekya musiraamu omukulu wa ddaawa Haji omusajja ono olina ky'obadde omumanyiiko kyetusobola okutandikirako tulabe obulamu bwe bubadde Seeka Muzaata Mungu amusaasire kubanga olutalo lw'ensi yalunnyuka takyagirinako mugabo omugabo ogwo gwaggwako n'agenda nagwo naye mu ebyo bye yakola tukyayinza okubyeyamba kubanga okufa kwe si kujjawo bikolwa bye mmwe abatwala Yesu nga ku mukoma Yesu yagenda n'ebikolwa byasigala bitambula kituufu ffe abatwala Yesu nga ne Muhammad tumugattako nga muganda we era tulaba nti ne mutume bye bamukwasa yagenda era nabyo ebikolwa bisigadde bigira ki bisigaddewo ebiri kale nno abadde musomesa mulungi eri amasomero musomi eyasomera ku Biraali ate n'agenda n'asoma ne Buwarabu n'asomerayo nadda era n'addamu n'asomesa ku Biraali era n'agenda ng'alinnyuka mu bifo eby'enjawulo mu Busiraamu kano n'olwekyo nno byazaayogera abadde musajja mugumu ate etiitiira ensonga begenda wa pulezidenti agiweereza n'egenda agenda waani egenda agiweereza n'egenda era bwaba waani agiweereza n'egenda nkyajjukirako kimu Obote ng'amaze okuwamba obwakabaka bwaffe nga n'olubiri olwo aluggyeko erinnya ery'olubiri aluyise Marine Barracks nga n'ekitebe kyaffe eky'obwakabaka bwa Buganda akiggyeko erinnya erya Bulange n'akitumba Republic House yakola bino yazimba omuzigiti munda mu lubiri ogutaalimu ogutaafunamu kifo Muzaata ngamba amiini era nakati ennyumba eri gy'owulira gye tuyita Masengere nayo yali azimbye ng'ayongera ku kitebe ky'amagye bakijjembuya bakizzezaawo kaakati Obote bw'agenda n'Amiini n'agenda abaaliwo bajjawo omuzigiti ogwo nti togwali mu Ssaabasajja Kabaka Abasiraamu yabawa ebyabwe kaakati nno mu bintu ebyanyiiza ennyo Muzaata kyali ekyo nkyakijjukira wekugambira nti bw'abaawo ng'alina kyanaakugamba akikugamba yakyogera era nadwalogera nti n'oluyimba lwa Buganda temuddamu kuluyimba tunabaga nti abange tukayanire ebintu ebituufu nti ye kale nno obanga kino kyagenda bwe kityo mu butuufu omuzigiti gwa Bwakabaka guli Kasubi ogwazimbibwa Ssuuna guli wa Haji gwazimbibwa Muteesa asooka bw'oba oyingira ng'oyingira ende ku Masiro okkirirako katono awo n'omuzigiti ogulengera ogwo muzigiti gwa Muteesa asooka ng'amaze okusiramuka Muteesa asooka naye yasiramuka yasiba ebisiibo 11 yali Edward yali asooka omu owokubiri yali Edward ono Muteesa owokubiri nga wayiseewo abalala 2 kale nno ogwe muzigiti gw'Obwakabaka gwe yazimba alaga nti obanga bagugyewa waliwo n'essomero lye bayitanga Nnaabagereka ti
ebitwandiberese oba waakiri ne batuwa compensation ey'ekizimbe kyaffe ne batuwaayo ekifo ekirala naye nga kyenjagadde okukulaga nti ye bw'aba atunudde eno aba atunuddeyo bw'aba atunudde eno aba atunuddeyo kale n'olwekyo obuzira obwo mbadde mbumanyiimu akaseera kabaddewo Haji empagi nnyingi ezivudde mu busiraamu naye ffe engeri puroguraamu yaffe gyeyitibwa political dose tujjamu doozi ya byabufuzi mu buli wamu wabeerawo obukulembeze ne mu ddiini muladdemu obukulembeze Seeka Muzaata abaddewo ekibuli Haji kantandiki kankubuuzeemu ku kintu ekyo lwaki mu bukulembeze mulimu okwawulayawula nti ate waliyo obweno waliyo n'obweno lwaki embeera eyo ejja bwetyo obukulembeze obwo obw'enjawulo obwalimu era obukyaliwo ffe ebyo tubadde tubyekolerako ng'abaddugavu nga situbituyambiddwako bantu b'ebweru nyinza okukulaga nti ekiriwo kiri nti obukristaayo bwe bwajja wano mu mwaka g'1877 ne babayita nti yasoma eddiini ya Kingereza mu mwaka g'1879 obukristu ne bujja kaakati abakristu abo bakulemberwa ggwanga ly'Abafalansa kubanga Muteesa asooka bwe yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Queen Victoria ow'olubereberye namugamba nti nkusaba oweereza abasomi bajje basomesa eddiini yammwe gye musinza wamu n'amagezi ago ge mulina naye bwebanga osindikanga abantu balungi abatalira mu ggwanga lyange lukwe tontabaalanga nange siri kutabaala paapa n'asoma ku bbaluwa eyo olupapula lwe bayita Daily Telegraph ne kati lukyaliwo n'akubira Cardinal Vigili eyali kadino wa Africa yonna ng'atuula mu Algeria aweereze naye abasomi beegatte ku b'Abangereza naye ajja asomesa ekikristu paapa kaakati ekyaddiriramu ekyo Cardinal Vigili yali ataddewo ekibiina ky'aba White Fathers eri kwe kulonda abamu ku Bafalansa be najja abaweereza eno ogenda okutuuka wano ng'eyo yeddiini ey'okusatu eyasooka yali Abasiraamu yajja 1840 n'egisobamu kaakati ekyaddako be Bangereza abajja mu 1877 n'abaasembayo be ba Katuliki abajja mu 1879 era kyewuunyisa nnyo Ssaabasajja Kabaka Muteesa n'abaga nti aba buli ggwanga lya Bulaaya lirina Katonda waalyo nga buli muzi azze ne Katonda owuwe abawadi Abasiraamu bagenda okujja bajja na kiwadi ekiwadi ye Muhammadi Abangereza bajja wano bajja na Kingereza ate Abafalansa bwe bazze nabo ne bajja na Kifalansa ekitegeeza naffe senga twagala ne tusomesa ewaffe Mukasa mwali mutegedde kiwanuka agamba zonna lwakuba amawanga ganjawulo n'ennimi za njawulo n'ebisomo byebimu kandi agato oba byebimu nsabiremu ye muntu asooka okugatta amadiini agaali galemeddwa ne kasaawa ya leero e Bulaaya ne basabirako awamu ne balaba nti omusajja ono ayinza otugobaganya bwe tutakola kyagambye
kaakati nno nokkakasa ekyo nebagamba n'Abangereza gye bali Abakatoliki abasomeyo abano kwe kuleeta ekibinja ky'Abangereza Abakatoliki abava waggulu wa mu Scotland awalala okweyongerayo be bateekawo ekigo eky'ensambya mpulira era Billington ye yakisookamu kaakati ng'Abakrista Abakatoliki abava e Bulaaya bambalanga bareveranda bakuno mbadde mubalaba abalina koola wokka akuba saati ye ng'atambula ng'agiraki ng'adigidde so ng'ate bano bambalanga bamasheekhe bambala amaganduula yeesiba n'ebijoowo byonna kaakati ne bayawula oluguudo olwolaba olugenda eggulu nga lwe lutwawula oludda olw'ebugwanjuba lugwa Lubaga mpulira oludda olw'ebuvanjuba lugwa Nsambya mpulira ne kati era muli kabadde kati kaddaba kuggwaggwamu nga babadde beesosola mpulira kale nno kyenjagadde okukulaga nti betwefuga mu 62 ne baga nti kaakati musajja kudde kino ekyokubiri ekibinja nga tukijjawo tukigatte kuli ne baddira Nsambya ne bamugatta mu Lubaga kaakati kiri ne kisigala nga kigo kikulu kikolwamu emikolo emirala naye nga tekikyali kikulembeze kya ddiini kaakati naawo senga nga nabo baalinga Abakatoliki abaddugavu n'Abakristaayo abaddugavu nga be beeyawuddemu senga na guno gujja bwe guli kale faawo tayambiriddwa okutereeza ekintu ekyo mpulira Haji okusinziira generally nti ebiwayi ebyo naye Haji nga deflectinga kufa kw'omusajja ono omugundiivu tuyina be tuzze tufiirwa abalala mu ddiini y'Obusiraamu Haji kaakati njagala genda wali kubuuza kuba obadde wa mazima eri ensi ng'ogibuulira ebintu bwe bitambula Haji ekibuuzo kyebuuza oba simanyi oba kinaagenda kitya naye kankubuuze Haji ani yatta Abasiraamu Katonda ngenda kuwakanya Haji Katonda yatuma ab'amasasi so kyenjagala nkubuulire sooka omwenenyeze bw'oba oli Mukatoliki somayo ebikolwa 10 ebikolwa bya sapule ngenda bisoma Haji nti nkwetondera mu Katonda okujjako obuyinza bwo obw'okuleeta n'okutta obw'okuleeta mu nsi niyo muddu era yakuwa yakujjako sibyebyo Haji kituufu webale nnyo kale nno ffe mu ekyo twakisoma nga kigamba kitya nti Katonda yasindikanga malayika entugumbuzi be yajjanga ng'ejja kimu naye lumu malayika eyo entugumbuzi yasangagana n'omusajja Kirimaanyi n'agenda agikuba eŋŋuumi Mawuuno kaakati eŋŋuumi eyo Mawuuno nemuwulubiza eriiso bwe yagenda n'agamba nti abange Katonda wange abantu bano omwoyo omuddu takuulikamu mwoyo mpulira naye nkyusizaamu Katonda n'agamba nti nzikiriza kyeŋŋenda okukola ŋŋenda okukyusa malayika ajjire mu bifaananyi bingi mpulira kaakati olwaleero bodaboda bwe kutula amagulu towage bodaboda zitumalako amagulu mpulira takisi bwe zitumeregana tetakisi zezitutta zezigala bweziti oyo yenna malayika kaakati olaba tekyali amusongako lunwe nti gundi yanona gundi yanona mpulira naye kaakati motoka yenona nyini ensi bwe yakyusa mu ekyo n'agamba waayo bwe kiba kikuzitooweredde kankyuse ebifaananyi by'abanona bijjira mu buli kifaananyi Haji mu Uganda kirabika ekifaananyi kijjidde mu bakwata mmundu ekifaananyi ekinona kizze ne kinona be kinona nga babanona mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu mu Busiraamu
amasasi ne gavugira ku bamaseeka ebikolwa byonna ebitatwala muntu atali seeka bize birabikira ku bamaseeka lwaki era Katonda alonda abo anti kaakati gwe omutendereza bwoti nti gwe mumanyi amanyi n'ebiri emabega waffe n'ebinaabaawo enkya batasobola kulaba olwaleero ombuuza ku bino by'olabye nkufuna naye ebinaabaawo enkya tobimbuuza kubanga tobigiraki tonabitegeera ebiyiseewo emabega tomanyi lwaki byajja kubanga yagamba nti nze ndeeta omulembe nze nguleeta n'okuguzikiriza nze nguleeta era nze ndiisa abanaku n'abagagga olaba aliisa n'obuuka obutalina nnimiro kituufu n'aleeta n'emmese mu nju yo gy'otayise okumutunuulira nga seeka naye ng'ate mu maaso ga Katonda gwe amanyi bisimu yokka gw'omusinga mukumpanya mulimba mubbi muwayirize mulogo naye nga ebyo byonna byonna bigira ki bijja naye nga gwe tobimanyi byebiri emabega byesiraba nange nkutegedde Haji naye okusinziira Haji oba mutemu oba muliisamaanyi oba mutugumbuzi wa kikaaki suubira tekyaligwaniza oyo wa wano kumusalira musango n'amutta nsiga nzirowooza simanyi naye kale engeri ebya Katonda gye sibitegeera kaakati sooka otunuulire Falaawo yajembera Katonda n'amusindikira bannabbi bangi ne bakola batya paka bwe gwatuuka okugamba nga Falaawo aganye n'alagira Musa nti mugende musale emyana gy'endiga emiramu egitaliiko bulema muddire emisaayi gyagyo mugisiige ku nzigi zammwe okwetooloola bwe naasindika kitugumbuzi wange ajja genda abuuka buli wanaasanga omusaayi eyo si saddaaka wanaasanga akabonero anaabuukawo mpulira naye nga kitugumbuzi oyo wakutta okuva ku nkukunyi ensajja n'akaloola akasajja n'ensolosozi ensajja ne kamunyeera akasajja paka ku muntu mpulira Falaawo bw'alabanga ebyo bibaddewo n'abaagamba nti abange tute abasajja bano badde ewaabwe naye be bagenda Katonda n'agamba Musa nti tofaayo batuuse ku nnyanja nga wati kitewo kyali kyakkola naga nti omuggo ogwo gwe ndakukwasa ogwamiranga emisota gya Falaawo gukube gwoba okuba ku mazzi omulundi ogwo olwaga okubako baba amazzi ne geetema amalala ne gagenda Buluuli amalala ne gagenda Lukaya wadde bayita ku lukalu nga gwe tewaliwo mazzi gabakanga nti tegabunduggule ne gadda kaakati bali bagende nga balaba ejjayo erisigadde nga nejje lya Falaawo ligira ki lijja nalyo olwamala okwekkata mu makkati g'ennyanja nazzaawo gyonna ne lizikirira omulundi guki gumu kakati nkutegedde Haji alitema ekkubo ne muyitawo bwe balonzeemu awatalikwo aliba abagoba watasaliddeewo ajja muzikiriza lumu kutegedde Haji okusinziira Haji ku byogerwa gavumenti yamwe erumirizibwa mu kitta basiraamu nti era gavumenti yamwe NRM teyagala basiraamu buli agyogerako gweteekerateekera enkwe n'olukuusakuusa olw'okubatta ebintu bino bimanyiko njagala oyo abimanyi obulungi atutaase ajje biography eyo naffe tusinziire okuba nga tujulira naye bw'ogamba nze ndyoke ŋŋambe nga banampita enkya nti tubatta tutya ngate nga nti munnamawulire bwe yajja ewange n'ajokya ebibuuzo kubanga ensi egamba ensi yeeruwa yegwe mpulira nze ŋŋambye Haji
Ogoye yadi aji kale nolwekyo zere kamera yange tukiikirire eŋŋambo ze tujja eyo yonna ne tukuleetera ku mmeeza kaakati kampite ku lugambo luno nsabe buli yenna alina akawandiika akatuufu ne incident entuufu atutaase mpulira ekintu ekyo akipublishing kubanga tulina publicity ennene mu buli fomu nti okufa kw'abantu sitaddeko linnya lyange nti nze gundi naye kino kyemmanyi ku gundi kino kiri kino tujja kufuna entandikwa bagamba nti mumbu muvaamu ejje ekituufu agi kiyinza n'obutabeera nti bakyogera ne kijjibwa ku bunafu nti ate oluvannyuma lw'abatugumbuzi oluusi bajja n'emmundu ne batta abantu ekirabibwa ng'akagenderere ate temuvaayo n'alipoota nti obuvunaanyizibwa bwamwe mubuteeka ebbali tusigala tubalumiriza kireka mmwe mubikola kuba temuleeta alipoota kaakati anga bwe nkuyise nti bagireete osanga abazigwabo n'eri baga nti ha bagamba nti okusooka okuwa obujulizi ku poliisi ye mujulizi ye witness ennamba emu okinagamba togenda kujja kyabibuuzo kulekayo baana bange lunaku lulamba nga ndimukuddamu bibuuzobaga nti kati wagamba sooka otwongereko wagamba akati kyo kireetera n'abantu okutya ku poliisi kasayo ogigenda n'ogiwa amawulire nti gwe suspect ennamba emu kituufu aye gwe basoose okulaba omulala bamugjewa kale n'olwekyo ekyo kibuza lipoota n'etuulaawo nga teriko agireeta mu kigambo nkuwulira ate nga n'oli akwatibwa ensonyi okubaga nti ntudde wano naye bukyannoonya mbuliddwayo ampa ku kintu kino tanakukyogera mu lwatu kati Haji era emboozi ate kaakati eyo yonna yonna tuyiseeyo kale bibadde bigambo abantu bagamba mu ggwanga kati mulimu silent genocide ekitta bantu ekitaleekaana nnyo mu kino nga kigambibwa nti kigeraageranyizibwa oba by coincidence nti abantu bafa butwa ati abantu abafa kati bafa butwa buli silent kakati mubizze birabika mu mawulire gaffe nekigambibwa nti mu magye gammwe mulimu department ekola ku byokulwanyisa ebyobutwa nkiwulira buwulizi kakati nekigambibwa nti ekiri wano is a silent genocide coincidentally Dr. Kalisa n'afa nga nnya ewayitawo omwezi ne wafa omulala nga nnya oguddako situmanyi nga nnya endala ani addako tetujja kukitegeera Haji waliwo olukwesese olw'okukozesa scientific killing kaakati waliwo babadde baziikira abantu 1,200 mu Amerika lwa covid Trump yabadde abatta covid era tubiwulira naye bayiiya muyiiye kiringa ekifaanagana naye bayiiya muyiiye so tuyinza okkibanenyeza era nabo tukimuteekeko tuweesulu babba gwe gamba tukimuteekeko ate tujja kimuteekako businessman oli si chemist businessman kaakati n'olwekyo na bino suspect eteeka okubeerawo ku buli muntu omulamu era omutegeevu mpulira kubanga buli muntu alimu omwoyo wa Katonda era kyova oyita ku muntu munno ayeekwesa ekiro embuyaga bw'eva kw'oli nejjeetuuka ku ggwe enviiri ne zikusasamala ku mutwe mpulira noga nti waliwo nsolo waliwo musezi mpulira naye ye ng'omuntu aba ategedde nti waliwo ekikanga ekitudde awo gwe n'otambula mu siribago mpulira niweeyongerayo kaakati na wano tekiyinza kugaana ku suspect nagonoga ti naye abantu abafa mu nfu eno kiki naye bw'oba tolina bakubaako gw'okwasa kaakati otutumye tunoonyereze mu bitongole byaffe kakundi ki akawuwaaje akeekweseemu akatukola ebyo mpulira kubanga bwe kaba kakola ebyo kaba katta mukama waffe president okutta obuwagizi bwe okuva eri abantu nsuubira Haji ekisinza obbattira obuwagizi tekyali badde ku nfa eno kyali badde ku kulemererwa kutubuulira nfa kuba tubawo obuyinza
obunoonyereza ne liberty ng'eggwanga constitution eribawa ate constitution yefe abali eno yefe abantu gavumenti naye temuvuddeyo kutuwa alipoota yonna yadde ey'omuntu omu n'ebula mu myaka bwe gityo nti kakali kennakusoose nti poliisi eno bagisindika okunoonyereza ate gwe kaleese nti mu kakundi k'ekijaasi oba aka security kalimu akawuwaaje kakati anaavaayo agenda alumirize ku poliisi ng'ate poliisi naye agimanyi nti erimu abazigu n'alama kyobulaba nga fayiro zisigala njereere nga n'abalina ebituufu beetuddeko basirikira ddala oba oli yagenza alhamdulillah naye kankuume lwange mpulira tukajjeemu tutyaji tukoze tutya embeera eyeeve tulina kusikanna mujingo ono wali kakati abadde alina enteekateeka eyo ng'agirina agyejjemu asaasira eggwanga kubanga ne boonoowa abantu abenkanawa naawe oli waakufa era ogende era oba oyagala okukimanya tunuulira abasiige ba Katonda abalungi baafa ne bagenda tebakyaliwo kubanga n'okutuusa leero Yesu yalibaddewo ne Muhammad yalibaddewo n'alaba ku muganda we mukulu we bye yasooka okuleeta era ne batambulira wamu nti ago wabagamba bwoti nti ate kati bagamba bwe bati nti ani yaleeta kino naye nga bwe balumaganirako balabagana mu maaso naye baagira ki naye baavaawo ne bagenda kakati nale Bayibuli kyeyabegamba nti tewali jjinja erituula ku jjinja eritanyenyezebwa nawe kakiseera kajja kutuuka muve ejje kakati suspect yeyegamba nti lwaki lipoota bwe zikolebwa tezifuluma mu bwanga amagezi ng'ag'obuntu gampa ogamba nti eyo eyandibaayo omukono ogukola bino kale nno batutaase ebyo babinaazeewo nga bagezaako okubuulira abantu buli ekibaddewo poliisi esigadde ng'eri mu kubuuliriza kwayo abo we bigwera eyo lipoota efulumye bw'amala okufulumya akagambo ako togenda kuddamu tagenda kudda kukazindaalo kubuulira ekyavudde mu bye yayogedde luli mpulira aje ensonga eyo gittaanyiza bulungi katusabeera ng'omulanga gw'okubye yenna gwe kikwatako kirondoole ate n'akali akatundutundu ako akakundi ako akatiise yaligambye nti atajje olw'okuba ayinza okuba nga ayinza olumiriza ate ebikalumika naye ndowooza kerowoozeeko kakati ebyokuteeka ku muntu nti gwe first suspect babiteeke ku bbali omuntu akuwa amawulire gweogenda onoonye naye ate nze bwe ngutemye akate n'oteeka ku mabbali nti nze first suspect nkwogera ekirala ate omuntu oba omukalubirizi oba omwegobyeko ne neiba wange bwe twalabye ababiri mugamba weeyongereyo nze bankutte nze bankutte munnange onandeetera akawunga ne bojja tobyogerako nti walabye olw'ensonga nti nze ekintuuseeko sisobola kukikugamba agifunye bulungi nnyo kakati aji nga ebyo tukyali mu kuteebereza bino ebyate ebigundi aji kusaba naawe twegatteko twetangira obulwadde bwa covid aji covid yeeyongedde mu ggwanga kigambibwa nti covid yeeyongedde mu ggwanga ebulamu bye tuwulira era ndowooza enteekateeka ya mukama we y'abantu ebibiri munaayongera okuginyweza mu kuba campaign munaku ezisigaddeyo abantu biwulira nti covid yeeyongedde aje eno kiri kitya empeera za covid eno ziri zityebwa abantu beekuumye abantu abasinze okufa ewaffe eno ate bantu bannaabo babadde babamanyi nga baluddewo nga balwadde nga balina obulwadde bwabwe babatawaanya bano babibumba bano ba pressure bano bakino ba kansa kaakati olw'okuba ekisooka okubeerawo nakati ate covid bwazze byonna n'abimira tebikyawulikika mutakyefiira kirala kaakati buli afa baga nti covid yamugize eki yamuse naye nga ye covid gyali kubanga kwenjagala omumanyire yengeri giyatta amawanga ga Bulaaya bakagezimu nnyo era olaba nga goboga nti bamuleeta giyava gibasoose okuvumbula eddagala erinamugoba kituufu kubanga omulogo
aba n'ebiti bibiri. Ekisooka kyekiroga, ekyokubiri kyekirogolola. Ekivumula. Mpulira. Kubanga ekimunoonyesa ebibiri ayinza okuba nga ggoboze wange n'enkuwa eddagala n'ogenda ottagundi naye yogenza oditwala ng'ate muzzukulu wo. Kituufu. Ogenda okutuuka nti mutwalire lino ekika ekyokubiri nekigenda kimuyamba muzzukulu wo n'alama. Mpulira. Waliyo ab'ettima ng'akola lumu. Kaakati Haji, mwajja ne muteekawo amateeka ga COVID kankutwale butereevu era mu byobufuzi bye nnoonya mu buli nsonga kuba gwe mulamu ogundeeta. Minisita wammwe wa microfinance Mukulu Kasolo ow'ekyotera yazze n'akuba olukuŋŋaana olutalabikangako. No social distancing, nothing. Bw'amala okulukuba tewali yadde akakebe katiya gaasi akakanyugiddwa okuliraanagana n'olukiiko lwe. Naye nga waliwo omuvubuka asibwa buli ddakiika olw'okuba abantu bagoberera emmotoka ye. Mulina abaana n'ebyana mu kwasisa amateeka ga COVID Haji. Kaakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo bino bibeerawo. Gavumenti esooka kukyayibwa bannannyini abagirimu. Mpulira. Era ne bakozesa omukisa ogwo okwogera okutunulira okulaba nga bayinza ogisuula era bagisuula batya. Technicalities ki eziyitawo gavumenti eyo egwe. Mpulira. Kaakati nga bwe ndagamba nti ebisookwawo ye musomesa asinga. Kaakati abasirikale bano boolaba abapoliisi ffera twagenda okujja wano ng'ekibinja kya poliisi baali bazibu era abadde batutawaanya nnyo ne bawandiika abapoliisi. Naye olw'okuba amazzi gaasigalayo boneono nti bonooyiwamu abapya gajja kusaabulula gali. Naye ng'ate Bayibuli etugambye nti ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Nze era mbadde nkirangirira eri muto wange nti abo bakukolera naye ng'owulira nti nsuubira osanyuka nti banyigiriza gundi ne banyigiriza gundi gwe n'oyitawo. Naye ebintu budda tugenda kubisasulira kubanga ababikola bategeevu. Kakati olaba naye bwe wakirabye nti olukuŋŋaana oba lwabaddemu abantu 100 nga baatugamba 2 naye waabuliddwayo akubayo ekiki yadde okubagumbulula nabo okubagumbulula nti n'ebigambo. Kale nno ako nammwe nga bakasolo mweddeko. Taata wammwe mujje musale ku mugwa mbulago. Naye bw'obanga oteeseteese n'oteekerateekera bweru w'amateeka gw'oleetera suspicion y'abantu ogamba nti oli abatuma. Mmwe bantu biri bisolo. Kaakati amateeka be gaba gajja gatukwatireko waki wamu. Bw'otokikola twalina wano edda ku mulembe gwa Amini sajja omu yagamba nti n'omulugwala naye asibwa. Tagiraki ng'omulugwala tajja mukomera. Mu makomera kasali banga liri mu nsalo ya Uganda eyo taligyamu. Naye embeera bwe yakaawe yabe Tanzania si kusibwa busibwa n'awaka yaddukawo. Eyakyogera. Mpulira. Kaakati naawe nno abo abaakubwa ebikompola abaakubwa kiki nga gwe kasolo oli kyotera ewammwe n'okubayo olukuŋŋaana gaggadde n'ebulako akugambako oli akuteeka mu kanootibuuku nti bomba mwagala kumanya baatuttanga sooka obuuze kasolo nti ye yasurvivinga atya okuba olukuŋŋaana. Kati tulaba nti mutunuzaamu ebyuma bino ne muzzukulu wange ow'omukaaga agenda biraba. Kituufu nnyo. Kyolai jjajjaawo bye yatugambanga olaba yagalaba bw'ati. Kaakati naye bajja bimugirayo akatambi ako nti ako ku social distance okabala kutuuka wa. Kale nno tukuume n'ebintu bino ng'ate naffe
protection tugiyetaddeko. Mpulira. Ekituufu nnyo ekyo social distancing teyabaddewo. Naye twawuliddeko steps ezikolebwa ezakoleddwa olukiiko lw'NRM olukulu oluli wa mukyala Lumumba. Naga nti bakubiddeko ku IGP bamugamba ekyo kyabaddewo takiraba. Kale okwewolereza ne kubeera nti nno abamu batuleetinga down. Naye aje ekyo okinnyonnyodde bulungi. Eyo ng'okyalimu eyo batabani baabamu balemedde mu bbaala. Era agigira kuleeta obubaka buno mu Kampala eyo gye tuzungira ebbaala zijjula nkubuulira nno bbaala naye nga nkimanyi Haji oba nyina kye nnoonyaamu nnyonnyonyi. Kakati poliisi ezze n'ekaaba nti mulimu abanene mu gavumenti yammwe abannannyini mabbaala mu kibuga nga baagaabwe gakuumibwa okusobola abantu baabwe okunyweramu n'emyenge nga beesibiddemu munda. Nti waliwo n'ebbaala emu erabiseeko kale eyo kansooke njireke naye Haji ekiriwo mu kibuga gavumenti yammwe ne poliisi yeyambisiddwa bubi nti ewamu yeyambisibwa okukuuma amabaala abantu bamenye amateeka ewalala ate neyo yeyambisibwa okulaga nti bakuuma amateeka. Haji ani awa ebiragiro mu poliisi bino nti osangayo ebbaala ekuumibwa banywe temuli social distancing n'amazina agalimu ga zero distance. Haji neebuuza ebiragiro oyo si mulala takwerumya lulimi ye IGP. Bolooza nti buli anaayagala ogenda okunywa agenda wa His Excellency. Nedda ssebo. Oyitayo nga kkubo ligenda mugga nti ate okuwakira ng'otuuka ku mugga. Nti kamulabeko ogambe ngenze mu bbaala. Ogwo omulimu gwani? Gwa IGP. Bw'abanga ebyo weebiri segregation efaanaganako bw'etyo ate negligence era ey'ekikanga ekyo byonna biri ku mutwe gwe. Mpulira. Byonna bwe nga bivunaanibwa. Akuba abantu bigaasi ate n'okukuuma abalala mu bukyamu. Mpulira. Okuddira ensobi eri ne blamingibwa ate n'ogiripiitinga gwe kennyini ku mukono omulala. Mpulira Haji. Bakirumirizaako ku Yesu ti Yesu ne bw'olaba azibula abazibu b'amaaso n'atambuza abalema amaanyi si gage naye amaanyi ga Berizebuli omukulu w'emizimu. Mpulira. Bwe yali abaddemu yaganaga ati bantu bange senga sitaani yeegolokokerako amaanyi ga sitaani mu ddiira awo gasigalawo. Kakati ate obanga nze najja kulwanyisa sitaani ate nga yampa amaanyi ate olwo ndi mulwanyisa ntya? Aba teyeekendezza maanyi. Nkutegedde Haji. Kaakati nonna wano ne IGP bw'omugamba nti obwa gw'ogamba nti oyagala mateeka ne bukeera enkya ate gwe n'okuuma bamenyi b'amateeka ko bibiri tutwale ki era oli ki? Mpulira. Nkutegedde Haji. Njabbiisa mu bwangu Haji olw'okuba ttiimu gye tulina nnene olwaleero ate ng'omuntu oli omu kale nja kukubalirira ebibuuzo byange ebimu ŋŋende nabyo. Naye Haji waliwo ebitajja kulinda. Waliwo abantu abattiddwa Haji mu bujagalalo. Naye kya nnaku nnyo ti abantu bwe battibwa era nja kuzzaayo kwa lipoota. Mukama wo General Yoweri Kaguta Museveni yazze n'akola press statement n'agamba tugenda kuliyirira abo abaafuna obuzibu mu kwekalakaasa. Naye nga baali tebeekalakaasa abattirwa abantu baabwe. Ekyo nno ne kindeetera ekibuuzo mu mutwe. Waliwo omuwendo ogwateekebwawo okusasula afiiriddwa muntu we. Muwendo ki ogusasula omuntu? Naye ng'ekyo sijja kikulembeza. Waliwo Haji era ekyogerwa ku ekyo. Lwaki Mukama wa concentratinga nnyo ku kuliyirira dhani okutujjirayo n'avunaana omuntu omwe yassa abantu? Kubanga yalaze ayagala kuliwa naye nga tatulaze nti yakuba omuntu wuuno muvunaanye wano nga bwe batwala kitatta mu kooti maasho nga bwe batwala abalala mu zikooti maasho ate nga nali oli yali naye asaana mu kooti maasho kuba yakikolera mu kukwata mmundu. Lwaki mu concentratinga nnyo ku kuliyirira
than okwaprehendinga abamenyi b'amateeka mu magye gammwe. Ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Nze kaneeyimira ono ku muzindaalo gwe yatuteerawo. Kubanga goyinza kati guno si gwa Museveni. Mpulira. Under his mercy. Muli wano. Kituufu. Under his mercy. Mujja biteeka ku mitimbagano. Kituufu. N'ensi ebirabe. Era bamanye nti bino ebisinga obukaawu. Kankaka yabireeta. Era mu ddembe Museveni yamuwa asobola odbiteekako. Kaakati neyo tobiteekanga bbali nti eddembe yali kujjako. Mpulira. Bw'obanga olaba abagati tewali ddembe ngo gati gwe njagala okyatule. Wakigambako ku Obote. Ku Amini wakimugambako. Lwaki ono okimugamba? Waliwo n'omuliraano wano bagamba nti tosobola na kukinyumyako. Kale no kumuliraano wano we batugamba bw'oba onyumya n'omuntu ayinza n'okukusenguka ng'okyayogera. Kale nno n'olwekyo okuliyirira abafudde eyo nkola ya gavumenti mu nsi yonna. Okuliyirira ebyonooneddwa bebanga cause gavumenti egimanyi ebiteekawo. Mpulira. Kale na wano togamba nti lwaki ateekawo naye akakulu konnyonnyodde lwaki ekyo bwe kiba kigenda maaso IGP asigala ng'ali completely sleepy. Mpulira. Ne detective n'ensi ye gy'alina mu kibinja kye ky'aba detectives obutakuŋŋaanya bantu abo ne batulaga nti abaakola kino be bano. Kituufu. Bw'osoboledde okwawula nti bano bazze mu bukyamu na bano bazze mu butuufu amasasi g'abasanze busanzi mu destinesi zaabwe. Kaakati naawe mukama wange president muto wange nyweza olukoba ku IGP n'ekitongole kya intelligence ensi bagiraga ebintu ebyo. Ogutabo ogwo bwe gulivaayo abalibeera abalamu gugenda tukosa. Mpulira. Criminal Investigations Department CID talina gwatugamba nti afande gundi yakuba omwana w'emyaka 12 essasi era tumuvunaanyo oba tumuzizzaayo atendekebwe. Ayinza okuba alina pressure nga abayikalakasi bamukanyugira ejjinja. Ekyo tetukiwulira. Tuwulira bigambo oyo Kyagulanyi nja mukwatako bwe mala omukwatako ate ndiwe bennasse. Bye tuwulira ebyo Haji tebijja bulungi nsa eri abatunuulira ensonga. Kati waliwo ekigambo kye tugamba by the slip of the tongue. Ng'olulimi luwabye. Olulimi luyinza okuba nga luwabye ate nayo nga naye ng'omuntu kubanga era ajja kukozaayo nga gwe oli musajja mu Kristo. Yesebo. Nti enjala yaluma Yesu n'alengera omuti omuzabbibu n'agubala nti gujja kubaako ak'okulya. Agenda okukatuukako ng'omuzabbibu mukazi wattu oba musajja gwattu nga tekuliko waddeemu. N'agamba nti nga bwe ntuuse wano nga n'enjala ennuma ne sibaako ke nkuggyako kukolimidde tegenda kubaayo omuntu mulala ali kulyako. Era omuzabbibu gwagera ki gwakala. Naye ddala naye oba omubuuza tibabanga teyaliimuko abuntu kali gwe tamanya biseera bya mizabbibu gye bibaliramu. Yalina kugira mu sizoni. Yalina kugira mu sizoni. So sigamba. Ate nakola kukolimira. Every time is tea time. Kutegedde Haji. Mumbeere yaje kutegedde. Kakati ono naye aveeyo bw'abanga annyonnyola ebintu ebyo ab'embi yeesigaliza. Aleme byonna kubiyiwawo biteeka kazindaalo. Of course ayinza okuyita Bahaji ne mubyogerako eyo naye ate okubiggira wano ffe ne tubikwata ku kamera oluusi tubiddamu ne tubizannya olulala. Kale no Haji n'ensonga eyo tugitegedde. Batabani bo bali balwanira ssente. NRM emujaanise Haji oba abo bajaanise. Twabiwuliddeko nti temugenda kukuba campaign mpaka ng'omukulu aweereza ka ssente.
era waliwo bannaffe abo mu Northern Uganda bo basabye 2 miliyoni 2 buliki buli muntu okwogerera Museveni ekigambo kakande tuulira n'enkaayana eri omuwanika w'enaare eggwanga lirimu ssente mmeka situmanyi ali mu kittavu ayinza otubuulira mu tterekero mulimu mmeka ate nga z'enaare kubalira abantu bame ba palamenti abava mu Noosi basukka 30 oba bakunuukiriza 30 beguba bwe gutyo buli muntu ng'omuwadde miliyoni 2 nga wansi we alina abantu abatakawa bo bakiikirira bamuwa emitwalo 10 buli constituency naye ate so sigamba nti abokka be balonda ogenda okukakkana nga tulinga mu bukadde 4 oba 3.5 obazeemu miliyoni 2 buli muntu eno eggwanga buli ekikolebwa kijja kuyimirira mpulira nguudo tezijja abo si banonye bakalulu bali ba ssente nze bwenkiraba mu kifo ky'okumutya okumugamba nti tetujja kukunoonyeza kalulu baleese kiremya omukyalo omulaba wali nabe balabanga awakati waggwa abantu ne bayiiya omuddo gwe bayita kiremya bw'amala akafumbira mu ttooke newankubadde afumbye emindu gy'amatooke 6 buli alyako ekitundu ky'omunwe nga kkutanga ayimuka wetama bwetamwa abagenyi nga you are satisfied bulira Haji kakati Haji oyinza okulooza nti bali ab'omu North ebadde bali ku ekyo naye ne wano ku secretariat twawulira nti mwafulumye oba obuwumbi 20 mu bumeka obunaakola mu campaign waliwo abagamba zibaweerezebwe mu nsawo zaabwe naye ate mmwe nga abali wali bagamba zinaayita mu mikutu emituufu Haji ebula ennaku ntono nnyo tolowooza nti abantu bano kibakakatako bakyogereko kuba balaba ennaku zigenda temubaweerezanga kasente ndowooza akasente twejala akatuddeko butuuzi mukama wammwe tajja kukagaba kakati bwe yali badde tajja kukagaba teyaliyogedde muwendo gwa nsimbi zitegekeddwa era ze kyemukubira omulanga nti abavubuka abamwebunguludde tubogerako nga money makers bakozi ba nsimbi abakulu be yeesammula those are the real workers mpulira kaakati bo bali abajja okunona essente oyinza ozirabanga ezivu eno ate ze zikola eri mpulira abaana abo bayinza okumusinza amagezi ng'ensimbi ezikola ku opposition ate zivaawa yazigaba ziba mu gavumenti kandi n'olwekyo addemu yeetegereza ebintu ebyo bw'aba ateeseteese bw'atyo ateeseteese asuubira kuyitiramu bwa nga buli omu atudde kubanga libo mu butuufu okutambula amafuta ate nebo buli ngeri yonna nze ateesimbyewo mvunaanyizibwa okubaayo kasoda kengulira abantu kubanga buli entambula sitambula kunoonya kalulu kange ate sitambula na candidate togenda kumpawabira nti ndagula akalulu candidate otambula na manifesto ntambula na manifesto ye tajja era yazimpadde nawano weeziri manifesto oba ssente manifesto alesenga zibadde weeziri nalibadde ngamba nti tezinaba kutuuka newange zatuuka nayo zijja kutuuka buli ajje wano era naye bonooba ogenda nja kuwaayo ebipande ne manifesto Haji enjiri yammwe ngimanyi sikyetaaga manifesto mugiyimbye ne mugiddamu 10-point program naye mugigenzedde temugituukiriza nkyajagaza ki manifesto kaakati kozi okyasoma pasika pasika weeri Haji buli pasika musoma birala tuddamu kiri kyennyini naye omwaka ogujja njesunga tenatuuka mpulira sibo kale Haji mu mbeera eyo njagala malirize Haji n'ebibuuzo binaaba 2 mutabani wo Kyagulanyi Robert
yagenda ku electoral commission nga yeemulugunya embeera embi gye mumuyisizaamu mumukuba emmotoka muzikuba amasasi ebisusunku debris yebibaluka bimubalukira mu matu n'abantu be babakubakuba n'agenda yeemulugunye gye yagenda omulamuzi w'Abakama yamugamba talina DSTV abadde tabiraba DSTV ye baagisalako abadde tabiraba bulungi nnyo ebigenda mu maaso aji by'Abakama tagenda bonoonera akalulu anti ebintu kiri emirundi ebiri tukifune oba tukifiirwe be baamuleetanga omulamuzi baleeta the source of trust the source of truth yayesigika era yentandikwa y'amazima kaakati bwe bitunudde olwaleero nange abaali abakolokota ye ne mugamba nti gwe tulaba nti ekitiibwa kye ky'obulamuzi kifwa gwe bali kusomako batya mu mawulire nga gw'okola ebyo olaba ng'ate ndabali abataali balamuzi bawadaawadako ne bakola ekiyitidde naye ate ono afuuse kyesirikidde nnyo nange munyiigira oba yeewala kwewaako obujulizi mu maaso eyo gamba nti asikiriza kwewaako obujulizi kubanga bamuyita badde manya ali ku nkola yasirise teyejjusa si byebyo asirise teyejjusa yo yayejjamu ekintu n'akikuba mu ddiiro kyebadde batasuubira naye ate oyo gwe tulindiriramu ekintu nga kizze mu ddiiro kyereese okutunulira engeri okulaba gyakirwanyisa akijjewo lwaki omunyiigira nze talaze tetwamusuubiramu ya bulamuzi talaze sikiro akola kubanga tandikira olaba banga TV DSTV bagijjako ne Amoriati ubagenda okumuwandiisiza nga talina nangatto mbigere naye DSTV baali bagimugyeko yaliwo wali nga amulinze mpulira teyamulaba nga beyafutedi talina kyeyayogera mpulira be bawamba Kyagulanyawo nga ku geeti ava okwewandiisa naye teyakimanya yatyanga mulamuzi gamba kufuuka mujulizi nkola ya asirise teyejjusa ebifo bino oludda olumu obyesimbisisa abantu nti bakoze bulungi naye ku ludda olulala ne babeera nga obazitoowereza nga ate gwe weesibye omugwa mu bulago mpulira haji mu mbeera eyo Katonda atusaasidde era bw'anaalaba akatambi kano ajja kukitegeera nti n'abasajja abategedde ebyobufuzi akaseera tebasiimye nnyo nkola ye agirongoosa atya haji akozesa amateeka n'obuyinza bwe nga chairman wa electoral commission sikakasa gwe n'otunuulira nga omwana akutte lino gwe agamba kuba mwagakuba mutya gwe buli lwotugenda toyita eno yiteeri toyita eri yita eno gajja gatya tebannabana kulinnya kadaala kwogera nogati bane tuli mu kisi ki kino Uganda bakifudde ekisi ekikolimire mu nsi ezaalina zi gavumenti ezisikamu ekitiibwa n'abantu baamu Uganda kitiibwa kyaddawa haji ati gotokiraba bwogenda obuuza oyo nti owange gwe bwasoma ku mateeka ago wasoma otya kubanga teri gavumenti yonna yali nnywevu nga ntegeevu mu mateeka okusinga gavumenti y'e Buganda tunuulira n'endagaano zaayo ziyakola ey'Ol1994 n'ey'Ol9 zonna twazigatta wamu nakati zikola nakati badikiteeta abazze naye bawala katabo nga boolaba enswa bwebumbirira ku ggi ekiswa ne kigejja naye egirisigala nga weeriri newankubadde kizitoye ne kigejja kitya naye ggi teryatika mpulira
bwano bakwata Muteesa ne bamuwaŋŋangusa yagamba nze siyinza kuwaayo bwakabaka bwange w'okubutunda sifaayo okuva ku bwakabaka ndisigala nga ndi mulangira Muteesa amanyiddwa naye oyo gavana Cohen bw'aliba ku bwa gavana agenda kusigala nga common man in the London streets. Nze ne wakabaka ne bumvaako asigala nga mulangira Muteesa ategerekeka mpulira naye bw'ovaayo wali ojja kudda ku street usigale nga common man agamba Cohen era y'ensonga lwaki n'agamba nti kye nalangiridde kyabadde kya nkomerero gavumenti ya Her Majesty tekyambala nga kabaka mmwe ng'olukiiko mulonde omubaka omulala bamugamba nti amamba okulondoka obwakabaka si gwe obutuwa mpulira era mu constitution tekiriimu nti gavana yanaalagiranga bayita mu mateeka gegattamu kugamba obubangufu n'obuyivu byabakama bwasanze wano ate abunaabudde mpulira abazungu balwanyisa Kaggwa from day one bwebanga lukola endagaano eyo batuuka e Bulaaya balaba nti endagaano mwagikola mutya n'abaddugavu babakwatako mizimu ne batandika okuyiiya okuteekawo ebyo byani East African Federation be bagigamba okugiteekawo bakyatula mu mwaka gwa 2004 nga bamaze okugatta Rhodesia ne Nyasaland mpulira kyakati East Africa yesigalidde Kaggwa olwawulira ekyo teyalindirira bbaluwa kumutumirwa yawandika buwandiisi bbaluwa ng'egenda Bulaaya nti owaayi ekyo twawulire tuyinza kukkaanya nakyo bw'oba owulira nga eri yesinga obulabirize obukuumi bwe twakola naawe endagaano buzze ffe twetwala eri situjja kugendayo nga tugendera mu nkwawa z'abazungu ffe tunaawulira nga kyetaagisa tujja kugendayo mpulira mpulira Haji njagala Haji okutegeezaako nga nkusiibula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze e Busoga n'agamba Sipiika Kadaga kyasala eddiiro nti era singa abasaze eddiiro mu kibiina ekya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu wakunoonya ekifo ekisava akigonnomole kwani ku Kadaga Haji ebigambo bya Kyagulanyi ku bigambo ebyo ng'ebwobireese muto era kyobudde olaba nti ebyo sayizi eba mu bintu ebyo wano bentunula gavumenti zizze zibeerako nga zirina empuya ezivuganya webali abali mu lutalo lw'Obote nga luva e Tanzania ludda wano webali abali wano nga bawagizi ba lutalo olujja ne teri n'omu yeebwamu kumutenda nti w'amaanyi agaye nti mpagira abajja mpulira abajja be baalangirira nti abange omusajja n'omulaba yatuyamba olwo ekizimba kimaze okwabika wano nga kikyetinda tosobola kubyogera awo yawabye yayogedde nga mwana mpulira ng'ate gwannyonnyola muntu senior mu administration senior mu mateeka yakulira ne gye gakolerwa mpulira kale n'olwekyo kitu kyabadde mu makulu kwabadde nga kujeregajerega naye njogera ya kito era mukubira omulanga taddamu kukola ekyo eri abantu abalala abasigadde ensobi tagiddamu tasobola kuyita Haji nti owaaye bw'osala eddiiro nkuwa ekifo bwembazizeeko ngenda kumuvumira ddala buvumi najja byogera ebyo najja byogera ngenda kumubala nti ambadde nkubalamu amagezi naye togera ki tegabeemu ne Qur'an ne Bayibuli bwetugamba nti bembaga mugabenga bisirri mukyama mpulira kyogabye leka ddyo kolaga kkono nti agabye kino ate nga gwe nga gwolekana ku mukulembeze nga ne gavumenti gy'olwanyisa tonaba nagituuka wakati waayo mpulira nti nkuwadde ekifo kyangeri kyo kijjeewa mu maka ga kitaawe oba ga kika kyabwe gavumenti eddako Haji kisuubizo ebyo bigamba ali bweru wa gavumenti mpulira nti tukole olya oyo atuma Museveni
agulube nani ne Kadaga Kabe Kasinge bwafwa ngaga nti twamugirayo magezi olowooza ekyassa Beni Kiwanuka kyali ki abatta Beni bayima Tanzania ne bawandiikira Amini ebbaluwa in this guys of the names yani ya Beni naga tukwebazizza omulimu ogukoleddwa era bwe tunaaba tuwangudde nga tutuuseeyo gojja okubeera ki Katikkiro Prime Minister mpulira Amini bwe yamutwala yaddayo n'alabikako teyaddamu kulabika teri amanyiwo gye baamuziika bali abiri be bamusuula mu kateebe ne balimbalimba nti ayina byabakolera wano nekimussa ekyo mpulira kale nno bino bwe bobireeta twabirabadda kirabadde gamba nti omuntu atalina kyakulabirako talina kyeyeekuuma omuntu atalina byafaayo byasinziirako talina kyatubuulira kati mpulira Haji tweyanziza nnyo Haji akaseera k'otuwadde weebale nnyo okutuwabula kuleetera obubaka nti nga 14 omwezi ogwa January tugenda kulonda Haji tulonda ani ate nze oyinza okumbuuza ayinza kubuuza n'obuuza abayigirizwa omu ku bayigirizwa ba Kristo nti ate ogoberera mamona oba ogoberera Katonda badde buuza nyinza okukyusiza ebirowoozo abadde alowooza ku President to be Katumba neŋŋamba nti kangire bwe nti be bayita abaana b'abantu bayina abaana ba Katonda n'abasitaani bajjiramu mpulira kano n'olwekyo ekyo bwe kibangawo ekitebe kiri nze nkubiriza abantu nti munyweze revolution yammwe eno kubanga abantu be bagyereetera ate mmwe abagikulembera mugikulembere bulungi mugiruŋŋamye ereme kuva mu mikono gy'abantu abantu bannyiniyo abagireeta temugi owuninga gibajjako mugibalekere be banaamanya bwe bagireeta bagitwalawa nti mulimu abeefuula ab'amaanyi nti bo yaabwe era akagambo ako kogedde mu lulimi lulungi nti abeefuula okwefuula tekitegeeza nti yeggwe mulimu munanga abajja ne batiisa nakola bwenti eyo impersonation ne gavumenti bekwatiramu ekuvunaanira ddala musango munene okwefuula kyotali mbadde ne Honorable Major Haji Nadduli abantu be Nakaseke ey'omumasekati Nakaseke Central ndabye ku mbadde wano nga nzize ndabye ku mukulembeze wa mwaddako Yakana Sulaiman Nadduli Haji tukubiriza abantu bano bawagire mutabani w'olutabaalo amina nawe katukikujje ku Haji enteekateeka z'okuwagira mutabani w'olutabaalo zituuseewa zitambula era tunyiikidde nnyo nange ne mutegeeza nti gwe kyoba okola tobaako gwowalampa toyina mulabe entebe eyo ey'obwamemba ba Parliament obwa Central Nakaseke si ya Saida si ya Jakana si ya Gundi si ya Goniga be beesimbyewo ntebe y'abantu kubanga y'ensonga lwaki baddayo okugenda ko tugendayo tusaba abantu bannannyini ntebe timuteeke ekonze ekakati entebe erangirirwa ng'esigadde nga njereere n'olwekyo nno gukalabukane gundi omugambe bino oyogere n'obyobuzinda mubenga mu n'ebisenge by'emitima obutamala galiriizinga bye muwogera ng'olinga akutte ku nsawo y'amatu ng'oyiwa emmwanyi kutegedde Haji anti eyiika lumu nebadde esigadde mu kasonda nayo netondoka negwa amagezi ago nga tutte Haji bubanga bw'oba tolina kisenge kya mutima ensawo yo ey'ebirowoozo byo bw'ogikwata ku matu ogiyiwe byonna bigwamu ogenda okubyejjusa nga byonna byayiikaawo oguma obiyooleyole nga tebikyadda bw'otandika okukola analysis oyinza okugyamu ebibuuzo ebisukka 1000 wano yabadde ategeeza ki wano yabadde ayagala ki
kono okumanya yali ekujjawa bwe butyo ogende bukuteeka mu maaso obwanukule bakulaba puresi ekkuba kigwo kutegedde Haji kale no Haji mbadde kanka kapita tulina tiimu nene eriyo omukyala Becky eno n'omwami betutatera kwatula naye kale naye abeerawo tusiibudde olwaleero mweraba amin